bakutegeeza nti omuzira ali lunaku olwaleero osindikiddwa mu kooti enkulu gye bajja okuwa olunaku omusango gutandika okuwulirwa. Ebitonotono ku musango guno obukuvunaanibwa Ssaabwa gavumenti ategeeza ajja kweta obujulizi obukakasa ensonga zino wammanga nti omwana Kintu Hanisha ng'alina emyaka 14 yali muyizi mu ssomero ng'ali mu kibiina kya senior 2 ku ssomero lya Community High School Ekitende mu Kajjansa Council. Bajja kugamba nti omuwaabi musango guno Zuura Nakiswi ye maama w'omuwala yafuusibwako obuzibu era nga yali mufumbo oba mufumbo eri Mwizerwa Ali ng'alina n'abaana babiri. Nti avunaanibwa mu musango guno gwe Mwizerwa Ali gwe taata oli taata akuzizza omwana ono yafuusibwako obuzibu era nga mubadde mubeera wamu ne maama we ebweya mu Kajjansa Council. Era nti omuwaabi musango guno Zuura Nakiswi abadde abeera wamu n'omwana yafuusibwako obuzibu n'abaana balala 4 be yava nabo mu bufumbo bulala era nga abawala bali basula mu kisenge kimu n'omuwala yafuusibwako obuzibu nga basula ku kitanda kya double decker. Nti mu kiseera ekimu mu mwezi ogw'omwenda omuwaabi yategeezebwako abaana be nti igwavunaanibwa wali osobola n'oyingira mu kisenge kyabwe era n'okola ebikola by'omukwano n'omwana oyo mu kisenge ekyo. Nti kino kyaleetera omuwaabi okuyita omwana okuva mu ssomero ajja kakase ebyo era n'okumanya emirundi emeka gyekyabaawo namutegeeza kyakibaddewo emirundi egiwerako. Nti wakati w'omwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda gwavunaanibwa akola ebikola by'omukwano n'omwana yafuusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira ku nsonga eyo basi ki ojja kumutta. Nti omuwaabi yagenda mu maaso n'ekubira enduulu ku poliisi y'e Kajjansi era bw'otyo n'okwatibwa nti wabuuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi lumu gw'ekkumi 2020 n'omutegeeza nti talina kubaako gwabuulira ku nsonga eyo basi ki ojja kumutta. Nti omuwaabi yagenda mu maaso n'ekubira enduulu ku poliisi y'e Kajjansi era bw'otyo n'okwatibwa nti wabuuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ng'ennaku z'omwezi lumu gw'ekkumi 2024 omuwala yatuusibwako obuzibu yakeberebwa ku poliisi fomu namba 3A era netuziribwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse mu bitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mu bitundu ebyekyama kaali kamaze okukutulwa oluvannyuma lw'okuba nti yakozesebwa emirundi egiwerako. Nti ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'ekkumi 2024 naawe avunaanibwa agenda n'okeberebwa ku poliisi fomu namba 24A era nekizuulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi. Oludda lujja kuyimirira ku biwandiiko bino wammanga mu bujulizi bwabwe poliisi fomu 3A kwe baakeberera omwana, ebbaluwa ey'obuzaale ey'omwana, sketch map y'ekifo awaakolebwa omusango guno, ebifaananyi ebyakubwa mu kifo awaakolebwa omusango, medical examination form police form namba 24